ze kunteeka mu sente you're free okitegeera so tutuuka waggulu bwe tumala okuyingira aggalawo olugi wali mu kiteeteeyi wali mu mpale I was in a dress wali mu dress okay simwe mutambala mpale nnaku zino sifenna mukwano mwambuka mu room kakati twambuka mu room bwe tumala okutuuka mu room nga ngamba okay yes Naya and I'm like okay you know what to do nga muli mu room yes nimugamba you know what to do kishotegeeza you know what to do and of course you're a big girl definitely era omuntu omukulu ayogera luzungu kati omusubira okwogera oluganda nga muzungu mbadde njagala oyogera oluzungu bwe yayogera kuba tuliza okubeera wano nga gwe ekyakutiisa luzungu nga tomanyi bona okaaba mu luzungu omusajja awulire ate kuliko kaaba mu luzungu okay kakati tutuuka ongamba nyina byogera mu luzungu byagamba he was like oh okay Naya so now we are here and I'm like yes you're a big girl you know what to do and I'm like what do you mean I know what to do twana kubuziza emyaka gyo gino okubanga gikalculatinga mangu gitegeera mangu kyenkugamba nti omuntu wakugamba nti you're a big girl you know what to do definitely obwongo ne bugguka kwe kumubuza what do you mean I know what to do because nze obwongo bwange tebyalimu ebyo in the first place so he's like come on don't pretend you don't know what I'm meaning okitegeera right now manyi akuuseeko waya like mu kaseera katono nnyo yavaako ne waya akuuseeko waya mu kaseera katono nnyo why are you pretending as if you don't know what to do I paid you my money right then Magamba what do you mean you paid me your money how much okay so I've been seeing a lot on social media about this Bangi Naya girl and her so-called management they've already ripped me off for $50,000 and then the girl comes to my room, starts taking her clothes off and asking for more money. What kind of a singer does that? That's why I don't want anything to do with these people. I just want my money back, okay? To look with the Truth Media, yes, go subscribe, like, follow. Yes, ndino muchala amuyita Naya. Bangi Naya, yes. Namulabye ku social media awo. 1, basikonda abasirikale nga bamukwata. Yabba sente z'omuzungu. 2, ne mulaba nti ate bali bagenzo okukula omuzungu ayagala omulira mu motoka era agala kwegatirako mu motoka nga bwasiba zipo omugamba tetwateesezza motoka tulina kubeera oba muloojo oba kisimanyi mukwano gwo ng'akuteka video mukwano agenda okutugamba nagamba mukwano ampise nzije tugende mbu waliwo omuzungu yafunye zaalina nzibu tugenda okulaba ate bakyankalanye ate ayagala mulira mu motoka ngamba mwe bwe bayita ne mugenda n'emikwano gyammwe nga mwagala okubba abasajja alina okulaba alabikanga Naya muyimbi ngamba okay kati kintu kino mwe muyimbira ku microphone ebbiri microphone nga manyemu ngali endala eyokubiri ey'omuzungu n'eya studio n'omuzungu alina microphone badde manyemu eya tokaye wansi wansi wankole ki oyimbe nyimbira ku studio kati omuzungu simanyi alina studio wali omwagaza ki omuzungu omuzungu yajja kuteeka mu Bangi Naya sente okay yajja kuteeka mu Bangi Naya sente how did you meet you guys the meeting him yasooka kusisinkana management yange nga ye omuntu ne babeera nga waliwo that communication between him and my management yes bwetutyo bwe twasisinkana musisinkana ddi management yasisinkana ddi kakati nkikugambe ntya nti azenga communicatinga ne management yange paka we batuuka ekiseera ne basisinkana ye ne management yange definitely ng'ekibasisinkanya ayagala kunyambako kufandingako mu music wange yes so communication ye yebadde nga ebeerawo yes not until it reached a time nga ye omuntu nga bwogamba nti omuntu aze mukole business ku lw'omuyimbi okitegeera so ekisaala ne kituuka ng'alina okusisinkana ku muntu oyo gwagenda okukola ki okuyambako amusinkana yekka nagenda n'omuntu walaba omuntu gwe nagenda naye omuwala just a friend wo yes lwaki wagenda n'omukuba management saagenda na management teyaliwo bubeezi nti mu kifaananyi temwakola ki temwagiraba abantu droppinga bo ne bakola ki ne bagenda yes ne bakuleka yes ne bandekawo kuba nali ne mukwano gwange lindako nga bye mugenda oteesako bikolagana music wo
No, definitely music yali amaze okwogerwako ebbali. Wano mu kaseera kano ayagala ku meetinga bangi naye ng'omuntu kuki ebitali bya kuba yajja kuteeka mundu omu. Njagala tubeere like ekintu kino tulemye kikalubya nnyo. Tulabye business, tulabye abantu abakola business. Like n'ogamba nti gundi aze kuteekamu gundi eno ssente, muyimbi bw'ati ssente. But omuntu oyo muba muyina engeri gye muyina okwemanya on a personal basis. So kutambula n'ogenda okusisinkana omuntu mwogeremu omutegeere gundi ono yani agenda okuyambako bangi naye. That is how it was. Mbadde manya alina kutegeera management yo. No, alina kutegeera management but nange ng'omuntu aba alina okuntegeera. Omuzungu ono ava mu nsi ki? Sandyagadde nnyo kugenda mu personal details. No, sigena just tetugenda kugenda mu byakola just nga bakumanya nsimu ava. Sandyagadde nnyo kyemmanyi mujja kutuuka mufune access ku muntu oyo. Ajja bannyonnyola ebibyo naye nze saagala agenda nnyo mu personal details. Sireba n'abajja wano n'omutwalo gwa dola ne batuyiribya. Ng'alinamu omutwalo ne yeefuula nti alina nzibu. Gwe olaba nusu lukumi olwa dola ng'alubala wali n'ogamba mmaze. Si buli omu kisinziira. Mwali mu kifo ki we mwasisinkanira? Twali ku hotel. Wasula? Yes. We yagamba ojje? Yeah. Ne mukwano gwo? Yes. Wamugamba nti ojje ne mukwano gwo? Definitely. Samugamba nti oba nzija ne mukwano gwange but nze ng'omuntu. I just felt it and I need to go with someone. Wali otiddemu naawe ng'omuntu? Nali sitidde cause nali sirina kye nsuubira. Naye nga okutambula butambuzi n'omuntu. Omuntu wo. Oyo omuwala gwa ne mukwano gwo? Yes, mukwano gwange. Wategeera ng'akwata video? Sategeera lwansonga video eno bw'oba otunudde kubanga tulabye ka video ako bwe kaze kasaculatinga ku media. Bw'oba otunudde nti nze tufe twamulekawo. After twasooka ne tulya ne tunywa, we just had chips and soda. Then ne tutambulamu twamulekawo awo ng'atudde. Kitegeera. So afterwards ye n'agenda nga akola bibye. Mwaleka wani? Melissa, my friend. Mwamulekawo? Yes, wano we tubadde. Banange ne tutambulamu olaba ekifo kinene okitegeera. Omuntu nga bwe tunajja wano eno ngoze okunsisinkana naye ejja nkutambuzeemu okitegeera. Ng'omuzungu yakulambuza ensi yo? No, si banange just ekifo. Kubanza si wembeera okitegeera. So nangamba jangu come I show you around okitegeera cause bwe tuba tetukikalubiza nga ffe bwe tuli okikalubya. It is a very simple thing. No, tuwali akikalubiza. Come I show you around okitegeera. Budde bwa misana si bwa kiro okitegeera. Oli just ku hotel otambulamu tewali kyamanyi ky'oba osuubira. Management yo abantu bameka? Abantu bawerako. Mulimu abakazi? No. Gwe kagwe mukazi alimu. Yes. So kati gwe bakozesa. Ofuna okutuuka ku birubirira byabwe. Ekyo ngeri gy'okireeseemu sirina bwe ngenda kinnyonnyola. Kubanga sijja gamba nti waliwo omulundi ogusoose nga bankozesa n'ogwokulala okitegeera. So engeri gy'okireeseemu si ntuufu ku nze. Naya. Video ya poliisi okukukwata n'omuzungu okwagala okukuliira mu mmotoka eriwo esooka? Poliisi okunkwata n'omuzungu okwagala okundira mu mmotoka teyali mmotoka. Yali okutereeza twali ku hotel nga bwe nkugambye wano mu process ey'okungamba I show you around ne tutambula anambuza ekitundu nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Definitely twakomerera tugenze andage waggulu gyakola ki gyasula. So it wasn't a car, yali romye. Kyekyakuddusaayo? Anti ekyali kintu te ate si kye nasangayo. We were just moving around. N'akutwala mu room. N'agamba ati? Era bwe twatuuka mu room yali alina by'ayagala ng'omuntu. Tuli bantu bakulu, mulimu ebimu bye sitagenda kwasanguza. Tetumanyi oba kuliko abaana ababiraba. So tumanyi ekirako. Eno bayita The Truth Media. Twogera amazima. Bw'otuuka mu guno omuzungu yali ayagala kukwata? Yes. Yali ayagala kunkozesa ye yalina kye yali ayagala nga yali ayagala kukwata yagala kukozesa. Kitegeeza nayo at one point wali ojja kukkiriza. Lwaki mba nzikiriza nga tetukitegeeza? Gugambye yali ayagala kurepinga ko gwe nedda yali ayagala just kunkozesa. Kale katukitwale bwe tutyo. Cause byonna bye bimu. Kati management yo ogikubi wajinyonnyola ebintu byali biguddewo? Of course era nalina okubannyonnyola ebintu nga bwe. Kwa pejo tetubirako tubira ku ya muntu mulala. Wanu badde ovaayo tulabye abaana bwe bagana okukwata okurepinga avaayo ne bateeka ku peji zaabwe. Era tabakuba mukwano gwo bifulumya. Gwe wali okkiriza. Nga nzikiriza ki? Abigende bityo. Bitya. Yo n'omuzungu akyakuteeka mu ssente kati nga we yali azze.
kakati gwe bw'oba otunudde mu kaseera kano nga bw'okalaba kikyosuubira yali investor wa babuloka si wa music maybe ani amuscreening nga ajja obatekamu ssente mwagira kintu kyenkana kyo okulaba nti mutuufu okubatekamu ssente yatula na management yange naye management yekutunda sikimanyi ekyo entunda sijja gamba nti entunda kyola kusooka nakubuuzizza ono omuzungu mwamumanyira bbanga ki kati kyonna kiridinga ku byenkubuuza after omuzungu ono mwamumanyira ku bbanga ki mwamumanyira bbanga ki ate omanyi munange bw'oba olina management njagala nkunyonyola ekintu kino kitegere bulungi bw'oba olina management mulimu ebintu ebimu nga sigwakola ki sigwa bikwasaganya okitegeera kakati nze sijja kugamba nti namumanyira bbanga bweriti kubanga management yange yezenga mukwasaganya paka we batuusa akaseera ndoza ne balaba nga naye yetaaga okumusisinkana it is the right time yetaaga okuweebwayo nsisinkane omuntu oyo. Are you in good terms with the management? No. At the moment? No, not right now. No, not at the moment, yes. Temuli in good terms? Yes. Why? Olabino, definitely bine bigenda maaso. Wafiriza sente nyingi? Ate okubafiriza sente n'obulamu kye kisinga amakulu. Ekitegeeza baali bakutunze? Bo baali bamanyi ekigendererwa? Definitely, kubanga singa baali katukitwale bwe tutyo kubanga nange bw'ojja weetooloola ebintu bino nga bwe bize bitambula ogenda okukomekerera ng'olaba kyekituufu ekiyinza okwogerebwa. Nti management yali ekuwaddeyo? Yes. Bo bafune sente bw'oliibwe? Definitely. Kiki kyakutiisa ku muzungu n'obutamuwaako naye? Bannange okuwaako tebakukaka. Okubeera n'omuntu tebakukaka. Okitegeera ndi muntu mukulu mmanyi ekyokukola. Naye ate tebakikaka emyaka gyange. Era nange nkubuuzizza gye ate nkubuuzizza gyange? Kanti gyange sijja nsi yonna. Jannaya. Myaka gye gisusse okulabisa obuzungu n'odduka. Jange. Abazungu balina omuntu weebuti wadduka. Ate nze nali mbwe njagala nze sinali sirina kye mbwagaza. Kati wakati nibwe kati nekakuddusa. Si ke nali njagala. Ono mukwano gwo Melissa mukyali friends? Not at the moment. Maybe not until we sort ourselves. Era kwata selfie bwati. Emabega ngo musajja zipu esumulukuse. Ngogamba nze tetwateesezzaako kundi. Wamuga tewakoze ki? Kyakyogerako ekyo. Muka video mwekiri. Nera kateerayo abantu. I said I remember the words I said clearly. Namugamba, did you have to do that with me? Because watching Chimugamba, because it wasn't like in the deal at the first place. Yes. Oh, but we go back first date. No, not the first date. But omuntu okutuuka okugenda n'omuntu mulina kubanga mulina enzikiriziganya gye mukoze ki gye mutuuseeko si kuva mu bbanga nti olw'okubaza okunteekamu sente definitely you know. Abana mbagamba wali okola stunt. Buli muntu wa banaye ensi eno gye tulimu buli muntu wa ddembe okuba n'endowooza ye ate buli muntu wa ddembe ekintu ekitwala nga gye bwakoze ki bwalaba kati nze naye nze nnyini ekintu gwe kituuseeko bwe nvaayo ne nkubulira ekintuuseeko gwe ate n'oba ng'olina engeri gy'oyagala okukitwalamu then awo siina maanyi gakyusa ndowooza ye. Are you in a relationship? Not. Ate ofunye omusajja obwere akuteekamu ssente akulyanga bw'oyagala ate kati toyagala olowooza togenda naye ate muzungu. Ate omuzungu nze ngambye njagala muzungu. Toyagala agendako bweru? Abweru njagala but nga si mu ngeri eno. Naye waliwo ekitagatta. Kiki? Ate enkumi ebbiri zaali 2-3 zibagamba ze wabba eza $. Anti awo tabbu weeri nti ssente zino nzize mba nnyonnyola naye atakwatangako wadde 10 bwe kiti. Zaali meka? Ssente ezo bwe zijja zigenda ku account eya management. Okitegeera not on my account. Kati ekyo nze bwe buzibu bwange bwe buva. Okitegeera nti for you to come out and claim nti naya yabbye ssente zo nga sikwatangako ssente n'enzikuwa mu ngalo nti ziizino. Then awo kiba kikyamu. And that's a false pretense. Yes. Actually, go batwala gwa false pretense. Ransonga nze kati erinnya lyange lyononese. Okitegeera it is better you come out and say management ya naya najiwachi. And by the kuba management bo batekangayo nti naya not management. Lwaki nkigamba bwekityo Ransonga ssente ezo bwe zaali ziweerezebwa naye yennyini nnyini akimanyi zagenda ku account ya management. Kakati nze obuzibu bwange bwe buva lwaki erinnya lyange lyateekayo nti natutte ki ssente.
kino kya ssente kijja after nga oganyo muwako. Like how? Sekitagedde. Like okutandika okugamba nti wabba ssente kijja after nga oganyo muwako. Of course, ebyo byonna bijja after. Kitegeeza ssente yazisindikanga nga already management yemanyi kyajja okukola after. Bwe nsuubira bwe kiri definitely. Bwe kiri. Olina ennyimba mmeka? Nina ennyimba eziri out, audios and videos 5. 5. Watandika okuyimba ddi? Ntandise okuyimba way back, that is into 2019-2020. 2019. N'ogamba kati mu 2025 ko twesibeko bwesibi. No, definitely ng'omuyimbi nina beesibako newankubadde nti ate kizze mu ngeri etali nnungi. Kitegeera. Yes. N'ogamba ekiba kibe n'omuzungu nokubazanyisa stand naye naaba mwavu oyo gayita talina ssente. Omuzungu omuzanyisa stand? Gwakyogedde. Kati Uganda Police mwagifuna mutya ogiteeka mu stand? Ate poliisi abakozi b'ebikolobero ebakwata etya? Okkiriza nti oli mukozi wa bikolobero? Anti ntwalibwa ng'omukozi w'ebikolobero essaawa eno. Kati kyengezaako okubuuza. Baali bakwata musango gwaki? Gwa bubbi. Gyali ebiri. Naki? N'okumma omuzungu. Ogwo si musango. Siya nga walidde ssente ze? Sinze yazirya. Gwe baali bakututteko okulya nga muteeseza ssente mwe nga muyaayaana. Oli naakutenda atakuwa ssente zo. Anti oli naye yakuwadde ssente ze ayagala ne bawa ssente abamalaaya. Okitegeera? Naya teyajja kumulya kumuwa ssente. Enjawulo eriwo. Olina wangambidde n'ongamba nno omulundi ogusooka it was not possible. Omulundi ogusooka ogwosoosa omeeting omuntu it was not possible. Kyekyakunyiza gwe okubeera naye. Teguliko gusooka oba gwakubiri. Kyenkugambye kyengezaako okugamba nti okubeera n'omuntu erina kuba nzikiriziganya. Kyokka ne waba mu meetings egusooka naye nga mukkiriziganyiza tekirina tabu. Okitegeera? But okumiitinga omuntu naye ate mukole ekintu kyotakkiriziganyizaako awo wava obuzibu. Naya omuntu okukonvinsinga n'oleka mukwano gwo ne bakulambuza wekka. That was not convincing. Sagala tukalubye ekintu kino bannange. It was a very simple thing. Gwe kennyini ongambye watambula ne mukwano gwo kitegeeza muli mutima wagamba katambuleko n'omuntu backup. N'ongamba emutuka okutambula okulambuza mwagenda babiri. Yes, definitely kutambula lw'ensonga tewali nnyo kyamaanyi. Ye yali tayagala kulambula kifo. No, tebyali byampaka ebyokutambula. Tebyali byampaka. Then nakuconvincing mugende olabe gy'asula. It is not convincing. Olaba bw'ogamba ekigambo convincing. Convincing is a big word. We just talked it out. Just muntu kugamba nga bwendi wano. Oze bwembeera. Ne ngamba ye banange. Jangu nkulambuzeemu ekifo. Okitegeera tewali understandable. Ne mwetwalola ekifo. Kati ngano we tuli ne mudda wali. Kati ne mmala ne nkugamba naye tugendeko ne mu room gy'ensula. Tebiriiko tugendeko ne mu room gy'ensula. Twali tutambula nga we are walking around era nalina okulaba waasula. Because it was a hotel. Budde bwa misana. Mu ndowooza yo oba tewagenzeemu na bad mind. Oba tolina muliye, tolinaamu ntiisa. No, waliwo ekitagatta. Wana omuntu watuko kwambusiza mu room ogamba naye kati lwaki otwala mu room. Anti ogenda tolina ky'osuubira. Okitegeera. Ogenda tolina ky'osuubira, olina omuntu, wansoleseyo omuntu, budde bwa misana, okitegeera. So tewabaawo nnyo kyamaanyi ky'oba olowooza mulinga gwe. Kati we mutuuka mu room atandika atya? Tutuuka olwamala okuyingira tuzze twogera tuli basanyufu okitegeera. Ng'omuntu tolina ky'osuubira oli ne munno naye omuntu ani azze kunteekamu ssente you're free okitegeera. So tutuuka waggulu bwe tumala okuyingira aggalawo oluggi. Wali mu kiteeteeyi wali mu mpale? I was in a dress. Wali mu dress? Okay. Sima mutambala mpale nnaku zino? Si ffenna mukwano. Mwambuka mu room. Kakati twambuka mu room bwe tumala okutuuka mu room nga ngamba okay yes Naya. And I'm like, okay, yeah, you know what to do. Ngamuli mu room? Yes. Nimugamba, you know what to do. Chishotegeza, you know what to do. And of course, you're a big girl. Definitely, era omuntu omukulu kati ayogera luzungu. Kati omusubira okwogera Oluganda nga muzungu. Mbadde njagala oyogera oluzungu bwe yayogera. Kuba tuliza okubeera wano nga gwe ekyakutiisa luzungu. Nga tomanyi bw'ono okaaba mu luzungu omusajja awulire. Atakuliko kaaba mu luzungu. Okay. Kakati tutuuka ongamba nyina byogera mu luzungu.
byangamba. He was like, oh, okay, Naya, so now we are here. And I'm like, yes, you're a big girl, you know what to do. And I'm like, what do you mean I know what to do? Jino kubanga jikalculatinga mangu jitegeera mangu. Chenkugamba nti omuntu wakugamba nti you're a big girl, you know what to do, definitely obwongo ne buguka. Kwe kumubuza what do you mean I know what to do, because nze bwongo bwange tebyali mu ebyo in the first place. So he's like, come on, don't pretend you don't know what I'm meaning. Okitegeera right now manyi akuseeko waya like mu kaseera katono nnyo. Yavako ne waya. Yeah, akuseeko waya mu kaseera katono nnyo. Why are you pretending as if you don't know what to do? I paid you my money. Right then, Namagamba, what do you mean you paid me your money? How much did you pay me? Namagamba, I thought this is business. Of course, it's never business. No. Business is anjawulo. Really business ya music. We didn't talk about any bedroom business. So I was like, what do you mean? You paid me my money. You paid me money. You didn't pay me any money. The money you gave it to my management and it was for music. You didn't give it to me as a person. You didn't give it to me on a personal basis. You paid the money and you put the money on my management account. Okay. And then I for him, inside him, yalina birowoozo birala okitegera. So I'm pushing ze kubulirya kati awo nange nali mu dress. Yes, definitely. Nakusindika kubulirya. Chovola ba dress mwagirabanga yone yulise. Na yino okwerwanako ng'omuntu. Yagiuza. Because yes, of course mu processing ate mu. Kalibiti oyambala Mothers Union string. Ebyo Sandi yagadde kubinyonyola because that is so personal. It's not personal. Tuli ku police yona babino bimanyi. Ate balina bimanya nyambala nika. Kyekikulu kya byonna. So turanaganye mu mbeere. Gatana jamu ngoye. Banaye engoye olaba omuntu waziyuliza kitegeeza ayagala zikola ki. Ngambe ezize. Tannaba asumuludde omusipi. Of course asumuludde omusipi gw'empale ne zipu. Yes. Kwa zipu gye nalabanga. Kakati mu process eyo nze nalina okulwana ng'omuntu. Definitely. Mu room. Yes. Kati bali mu service tebawulira. I really don't know kubanga ndooza we baawulirira ate nze ng'already. Ndooza balabika balowooza muli mu rough sex. Toyinza butakirowooza ekyeera. Kuba yali muzungu, abazungu baagala nnyo rough. Nga balowooza muli mu rough sex. Obamanyi nno kirabika. Mbamanyi. Kale. Kakati so mu process eyo nze mwesimatulako nziruka ekirungi olugi terwali locked yali alugadde naye nga teruli locked. So nze nadduka buddusi ekitegeera. So kwe kujja mu kulaba ka video ako kuba yajja anvaako emabega nga ye tekinnaggwa ekiki ekitegeera. Ekyoyo. Ekizimu kikyamuliko. N'okkirira wansi. Kwe kudduka nzikirire kuba twali waggulu. That's when your friend yali akwata. Kati ye twali tumulese nga ndowooza azze mukwata bintu bye okitegeera. Kakati awo. Nagamba nange muli eyo naye ono. Ate yiro yatujja tugamba mmotoka. Sobeni awulira hamumidde mu mmotoka. Not really. Teyali mmotoka. Nitulaba nga asiba zipu afuluma ebweru biki. So did you contact your management at the moment? Did it come for your rescue? Management yo chiche yakolawo. Definitely we had to contact them kubanga olaba mu process eyo tetwasoka kubanga waliwo akakubagano kanji nti turwanaganyaawo abantu bakunganye okitegeera kati ate tuliwo babiri tewaliwo mu bwangu obwo kaseera kakola ki kakuba ate twakuba simu after running Nkulaba ng'ofuluma. Nga tumaze awo kuba nafuna border speed gye twalinnye. So that is when we contacted them. Ne bo bagamba ki? Abaaliwo, of course we contacted them. Abaaliwo balina okujja kutuyambako. No, in this whole saga bo bayogera ki? Of course with this whole saga ensonga lwaki nkugamba nti right now nze ng'omuntu I'm confused. Okitegeera kubanga singa babadde tebalina kye bamanyi singa bavuddeyo dda okitegeera singa bavuddeyo dda ne bawa statement nti banange kino na kino okitegeera but right now Naya yali mu buli kimu okitegeera it's like I'm managing myself. Management yange bagita Colors World yetafaayo Beshira Bisenga yali ekutunze Beshira Bisenga wagenda ku police
ate ku poliisi ngendayo ntya poliisi sinaba lwaki ngamba nti sinnagendayo lwansonga bankutte poliisi yenkutte nga nze after nga bino ebyokukwa poliisi ekwata luvannyuma nga bakubanja sente z'omusajja. Yes, that is the following day. And that day wenyini lwovaawo nga wagenda ku poliisi ekuli okumpi. Sina poliisi gye nagendako. Lwaki nkugamba sina poliisi gye nagendako? Lwansonga ebintu bino nali sibiriimu nti nganze omuntu. Okitegeera. Omuntu amanja sente nkimanyi jajja n'awaaki n'awaayo sente mu management. Okitegeera. Kati mu kaseera ako sina ngeri definitely n'obwongo bwange bwali tebuliiko. Okitegeera. Nga ndi confused. Kati ekiseera ekyo wenyinza ogambira nti management we alina oyingiriramu. Nze mbadde ndowooza for your personal security. Ngovuddeko ebya management. Tulabeko abantu bonna abali mu management. Nze mbadde nga following music kubanga nkolera even for it's now 13 years. Ekintu kyosooka okukola wali olwanirira bulamu bwo kudduka ku poliisi ogula settlement badanga omuzungu abadde ankwata ngebe ne bya ssente management ebina bakuba kati wano tuli ku bulamu bwo omuntu abadde akwata n'osooka oggulawo ogwa rape oba attempted rape okitegeera kuba ne bakugulawo lwaki tewadduka ku poliisi kuwaaba sadduka ku poliisi kuwaaba lwansonga nkugambye ekintu kino saakiriimu nze kind of first place okitegeera omuzungu aŋŋamba I paid you my money okitegeera ate nze ng'omuntu manyi nti already yatuwadde ku ssente nga ki eri management okitegeera so nzaako mu kaseera ako mmaze okubira management ngisuubira okuba nti egenda kukola ki okwasaganya ebintu bino okudduka eri omuntu ono nti munnanga ate kiki okitegeera that was that day okitegeera kati ate before anything wogambira nti bwe nandirabye nga tebalina kye bakoze mbeeko kyenkola that is the next day ate police we yakola ki yajja n'enkwata lwaki wali resisting arresting nawe okimanyi I had to resist kakati bwe bajja okukukwata omala bagenda nti omusango mtu ogamba kale tugende ku police tuogere bagamba abaganda bagamba bakuyita embuga tebuba buganzi tebakuyita ku police nolowooza ogenze mu hotel oba mu restaurant kulya okitegeera si kyekintu poliisi bannange poliisi kunze siina nange egyenkyenya poliisi kunze si kyekintu gye bajja okujja nti jangu tugende munaye enkumbe poliisi enkimi nedda mukwano waliwo sibiddwako it was my first time yeah. Anyway gundi sente zino management ze baaziwa zaakuyambako kongo omuntu ate zannyambye eki tezina kyamaanyi kyezannyambye lwansonga kati right now tuli mu saga za ssente kitegeeza tezina kyezaakoze ate era saga eno yonna okuggwawo kitegeeza tezina kyezigenda kunyamba lwansonga management erina okukwata ssente ezo eziddiza omuzungu sokolindeko even before sente we baazisindika wali tonatandika zikozesaako ng'omuntu no not in your music not in promotion not in anything not kati n'omuzungu ajja afuna ebibye nga already ate ne sente tonalyako anti ye yali amaze okuteekako ku akawunti okitegeera kati definitely ye aba amaze okubawa tegeeza bye boogera bituufu management za Uganda zitunda abantu bamanagers batunda abantu era babatunda kuba kati nze sijja kigaana kubanga nze ku experience gye nfunyeeko nga nze definitely kyeraga kyokka $2,000 eza ziba sente nga mmeka $2,000 eza ziringa milioni nga 7 awo milioni nga 7 yes kale milioni 7 zokka zakulema okwo yera agenda kusuulako mukwano ebintu bino si byakukaka mutugamba munoonya ssente mwola ku ssente otobeerawo kati ate waziraba si ffenna mukwano si ffenna ngeri ki gy'otoba okitegeera bwe walowoozezaamu akaseera ako omuntu gwe ŋŋenda naye manyi status ye simumanyi okitegeera olw'okuba ssente ŋŋende tiyaletamu byakwekebeza yadde kakati mu kaseera ako ekintu ekiguddewo okwekebeza kuvaawo kuba kuvuddewa okwekebeza kugenda okujja nga mukkiriziganyiza kakati awo wali okwekebeza okusuubirawo temali mu kwekebeza olwogenda kufuna ku kiwuka ekizungu okimanyi ate kirina enjawulo n'ekiddugavu manyi zimanyi tulina ennaaya wano wenyini ku The Truth Media just go subscribe like follow nenga ngenda kugamba gwayagala okugula ebintu ebweru yes buy with Joseph wali mu awe China oyagala gula bintu China oyagala kuguliza kusindikiro oyagala kukolera survey China buli kimu kyoyagala ogula mu butale bwe China bugula odirwe obera wagudi obera wansi yes bamita buy with Joseph for number kweziri awo osobola okumufuna oyina mu emotoka
Ninamu. Oyina motoka? No. Katulina abatunda emmotoka ku kibanja mpolo wona ebintu ebyo. Bode ne kuba noku omuzungu nakusanga ng'oli ku kitanda n'akulya. Era bannange ku kitanda. Oyagala gula motoka genda kusula motors. Olaba otuuka e Makindye awo ku gundi ku nkulungo ya Salama Road then ekidda ku Entebbe Road Africa Oil opposite Sula Motors wali. Sula Motors akwe motoka ku kibanja mpola. Mu Sula Motors musobola okuswapinga n'okyusa motoka gy'oyagala endala buli kika kya motoka ate affordability ndooza ye gundi ye gyasinga okukozesa osobola okgendawo n'omufuna bulungi nnyo. Ekyokunywa bakita Maria Kizobo. Maria kyakunywa kipya kiri ku market genda okifune. Nosolo kumiro kauka werutio refreshing so fena kuzinkuwe tonya kusana wekajira ngonywe ekinyogoga wetonyera ngonywa akali cool buli wamu kabaka kola bulungi nnyo. Tulina app empya abagita My Spa UG genda ku autekemo Google yo otekeko onyigemo My Spa UG mwena abayina zi spas you can register there ayagala kinomu you can register there then mnamu abagala okola ebintu bya spa byona osobola ogenda okona ofuna omuntu we are genuine yes no ofuna omuntu nakola ko bunyinga boyagala bagita My Spa UG yes app mpya nategenda kuyambako mu bintu bingi it's a countrywide wona woboli teka mu My Spa funa omuntu wo akoleko ekyo nakyo kiggwe okitegeera then tubera n'aba jots jots bakola ku gundi gyno problems bakola ku infections bakola ku bintu bya money power babaita ba jots products numbers zabe koziro okusobola okuzifuna bulungi nnyo no ba contacting no bagamba bana ine ekizibu wekiti consultation yabwerere then no mugamba daga kyesolo kulala kunyonyola nali kuwereza ne muno sasula no beranga obulamu obutambuza bulungi nnyo taratibu. The Truth Media tuline naya banji naya tugendeko mu music okay watandika kuyimba ddi 2019 yes olude mu ndongo 2019 nali nsoma nali maze batugenda mu covid ya wanatera okujja watandika okuyimba kuyimba kike wasookerako akayimba ke nasookerako bakayita mpambatira nofuna kubabatira ate n'ogweddalu naye ngara muoza mu music atutamye music ile twateka ofunya kuteka mu sente oganye omugira akayimba kasoko pambatira okay endonga onetambula etya endonga badde je tambula mpola yes ntaddewo wakupambatira ntaddewo nimba ntaddewo tove wange ntaddewo dance for you then mukugu right now muki mukugu yes mukugu or title bagita mukugu yes why is the title mukugu mukugu kati nkunyonyole ncha mukwata abakazi muchonna chokola still I love it's a love song okay inspiration y'enyimba zeva kuki inspiration y'enyimba zange for now right now enyimba zenyina zonna inspiration eva ku bulamu bwa bulijjo definitely obulamu bwa bulijjo koze singa nyimba za mukwano yes abantu abasinga bali mu mukwano omukwano gwe gutambuza ensi you know yes so enyimba zisinga zonna zitambulirawo for now so gwo mukwano gwe gutambuza ensi ate omuntu mu mukwano akima sex kitegeeza sex rules the world mukwano is not all about sex we are njagala ogenda ofuna omuntu nga endiga ya mutomero labo bona obeerayo no mukwano n'omulokole yennyini bamugamba tebalina kupaka nga omukolo guwedde singa omukolo guggwa n'asanga olinga endiga ya mutomera walayi yasooka okuba enduulu nanti olwakuba nti kati gwe kitaddemu that category no categorizing it is only about sex. But omukwano is large. Omanyi lwaki omuzungu yakuwa enku 2 ng'asuubira sex. Anti singa yali asuubira sex era kyeyandiyogedde mu ntandikwa. Kuba yayogera n'abantu balala wali olina third party you had pimps. Walina ba pimp. Okay. Okitegedde kati gwe wali makati nga gwe okitegedde. Mba nkitegedde. Si buli omuntu yajja kutuukirira waliwo ba pimp. Oli asobola okujja naga waliwo ekisajja wali kigambo kyagala kuwaayo emitwalo akakadde. Nomubuuza akakadde kaki naga ayagala mugende munyemuka kye omuntu takwitanga okunywa cyayi nga tutadde musereze n'olowooza ati no omanyi mwewunza abawala oli bwakuyita ku cyayi manya ali interested bwagamba jangu ndabeke wange manyi oyagala kukulya
okitegedde ekyo kimanyi mu bulamu kati ebyo muba nze nze simanyi nzize wonze onabako ndi mulwadde waliwo eddwaliro gwe bwokeera n'ompita gwe bwokeera nga gwe sikumanyi ovudde gy'ovudde okitegeera nina wentudde n'oweereza omuwala oyo mungulireyo kano omuwala oyo mungulireyo kali definitely mba nkimanyi okitegeera naye ate onazze ngozze with a business proposal ekyo kyanjawulo kyora nkubuuza nababuuza mwamufuna mutya anti nenkunyonnyola nenkugamba yajja with a business proposal ng'ayagala kuyambako naya management ye yamufuna anti yetya gwe ezo process tozimanyi anti nze mulimu ebintu byesi nkugambye buli wobanga olina management bazo kwa bagenda ku dating app ne bafuna ogusajja I don't know oba bamufuna batya naye kyenkunyonnyola nti woba olina management bananga abayimbi abali mu kimanyi mulimu ebintu ebimu nga gwe tomanya bwe bitambudde okitegeera nga tojja kumanya nti gundi onazo okunteekamu sente zaatya naye ng'ojja kulaba muntu ng'atuuse bakugambye naya gundi ono muntu bwati ne bwati azze ayagala kutuyambako mu music abantu abatasobola kubulira details ezo bakubulira at first wali omanyi sente omuzungu ze yabawa nze mu kusooka ebyaddala simanyi sente meka omuzungu oyo ze yabawa sijja kumanyi simanyi sente meka omuzungu oyo ze yabawa newankubadde nti nga ye mu process eno waliwo wagamba yawaayo $5,000 ejja dola gwe ng'ogenda kusasula kufa bufi sikuzaala mu baana ye saawa eno ze sente zagamba ng'omuntu okitegeera yes olinako mmeka yadde 10 anti awo tagali weeva okitegeera nti yonoona erinnya lyange nga naye afunye sente nga nzikutteko naye erinnya lyange lyonooneka nga sikutteko yadde 10 awo obuzibu obunene bwe buli kuva gwe okimanyi agenda kuzaalamu abaana akuzaalemu abaana abajjawa anti byawedde ku poliisi bakulese no tebinaba kugwa of course tukyali mu solving definitely omuzungu oyo bw'abanga yakwata sente ze $5,000 ejja dola nagiwa management buli ngeri ino okukwata sente yes I'm the face that is why I'm fighting hard okulaba nti I clear my name nga Banji Naya okitegeera koze za sente sazikwatako lwaki erinnya lyange liba lyonooneka mu kintu kye simanyi management enimu abayimbi bameka nze ndi munze kango omuyimbi definitely you are the face kitegeeza we baba banja ngenda kuwa sorry to use Swangs Swangs is a record label yes eina faces z'abayimbi omuyimbi bw'akola omusango tebagamba nti Swangs yakoze yes bagamba bayogera erinnya ly'omuyimbi ali muki kitegeeza at times actually ne police yavayo n'ekigira owa police bw'akuba omuntu we bakutwala mu kooti tebatwala police ng'ekitongole ono omuntu ono wa police eyakute wati n'akuba yakola ki yasasula omuzungu aclaiminga yakuwa sente but through your management yes kati ye amanyi naya Banji Naya well and good kati banange abantu mwena abandaba njagala to clarifying ekintu kino because kyeraga kyokka omuzungu aclaiminga yampa sente but yampa sente nga Banji Naya did he put that money on my account yeye nyini he put the money on the management account nga namanya ga management sigange okitegeera kakati awo there is no way you're going to claim nti wawa Banji Naya sente nga tewazimuwa mu buntu nga tewaziteeka ku account ye. It's complicated. Yes, it is, but it has to be solved by all means. Police bagambye deyodi. Police, we are likely to go back on Wednesday. Is it Wednesday? Yes. Banakiza aba mawulire. Simanyi. No, you went to protect yourself or take it. Yes. Very recently, partly I've been handling Cindy's PR. Recently, we are in court. Kati police ate court yesuka ku police. Twasaba amawulire gabenga obuli bamutwala baleme muvuga ki baleke muvuga speed. Nawe osobola osaba nti nange ebintu bino okubeera transparent njala abamawulire baberengawo. Yes. Okitegera. Era batwamaliriza ng'ekintu kya Cindy kiwedde nga buli kimu tukiteekayo. Era woba owulira n'ebibuuzo nzizika yabuuzanga nga byebizannya buli wamu. Reason nga tetwagalawo abantu bakole ki gwogula omusango gwa Cindy gwe yali mu court. Yes. Nga nzeze kanza abuuza. Reason nga tetwagala abantu bonna bakole buli omu amubuuza ebintu bitakwatagana. Naawe osobola osalawo n'ofuna ow'amawulirewo yenna n'omugamba nfunire abamawulire ng'aba oba facilitating babeere mu musango guno osobole oguyitamu. Emitwalo 5 si mitono. Abantu babasibira miliyoni.
okitegeera wano oli mu bukadde 10 plus awo tebasabira miliyoni bw'oba nga byoyogera byonna bituufu I think also ne media esobola okuyambako still n'omuzungu kuba ojjukira ebintu bya Bad Black era nabyo weebito ebyajja anyway kati ye akajja yakwatako kunje yamukwata naye gwe tonnakwatako wadde emitwalo 5 yadde kitegedde kati ogenda kukola otya of course this man has to be paid he has to be paid by all means era mu nsonga eno ofuna bookings ezendo yes definitely ofuna osasulwa sente meka pasho gwe nga baba kode booking bofunye sente nkugambe kati sente meka ekintu kya sente ze obumanyi bw'obanga you know endongo nga tonnaba kuba nnyo kitegeera is the reason why kibadde nkireeta bw'oba tonnakuba nnyo bwe bakuwaayo biki okitegeera nali ntegeseeko ebivulu nga nina ebbalamu nga nina ebbalamu badde ninakola n'ebbalamu tulina betuwa amafuta tulina betuwa nga womanyi endongo nga wakatandika emitwalo 5 si mitono ekyo nabireeta kuliidinga ku mitwalo 5 oyina ntegeka ki esasula omuzungu nze entegeka gye ngenda okugamba gye nnyina esasula omuzungu sinze nnyina sente naye ate enteekateeka gye nnyina waliwo nnyina MP omukyalo ye yanyambyeko mukyala yes yanyambyeko okwenzijjayo mu komera olimu abanene definitely omukyalo oyo olaba munange ensi gwe nga buli omu bw'atyo ensi nga bw'ogiraba tulimu endowooza ez'enjawulo yes tulimu endowooza ez'enjawulo nga wabadde wabakuba naye emisumaali bayitirivu okitegeera ababadde oyo muwala malaaya amubbi mufere bakisibe byonna okitegeera mulimu abantu abamu abagenda okutuula analyzing ekintu kino agambye lwaki kiri bwe kiti okitegeera so omukyalo oyo yavaayo era ye yajja ku poliisi n'akola ki n'anzijayo era gwe ngenda osigala nga ntambula naye paka bwe yes tubadde tumanyaganye yensonga era lwaki bwe yalaba bino nga bisakulatinga n'amanya definitely kino tekisobola kuba nga ono omwana yakoze ki nga yakikoze era kwe kujja n'anzijayo era gwe ngenda osigala nga ntambula naye paka ensonga zino nga zigguse yenteeka gy'olina ng'egyogenda osasulamu omuzungu anti lwaki nkugamba nti gwe ngenda osigala nga ntambula naye paka ensonga zino nga zigguse lwa nsonga kijja kuyambako management okuvaayo gy'eri ekwate sente z'omuzungu ezimuddize temureporting omusajja nga tafunye sente ze tekisobola no tekisoboka kabakoleranga baba tekisoboka lwaki nkugamba nti tekisoboka lwa nsonga erinnya lyange lirina okutereezebwa erinnya lyange lisakuratinze mu ngeri accuser wava anti we banaaba bamuddiza sente ze he has to come out ayogere nti bannange omukyalo ono saamuwa ku sente naziwa management era management yakoze eki enziriza sente zange that is the only way to clear my name but bwe kinaaba tekikoleddwa erinnya lyange ligenda sigala nga litambula bubi ekitegeera why do your friends call you nga babadde bakuba emisumaali nti oli malaaya anti kati esaawa eno position gye nteereddwamu abantu era kye balina okuyita ekitegeera cause it is the position that I'm in right now omuntu bw'avaayo n'agamba ono omusajja bw'avaayo ekitegeera n'agamba nabbye sente ze definitely bajja kuyita malaaya not until it is cleared ate era nga I'm very sure nti newe kinaba kiclearinze era wagenda sigalawo abo abasigalawo nga basigadde n'eyo mindset oli malaaya yes ate nga toli ate nga siri in life you are kabira na boyfriend bameka that is too personal it's not that is too personal it's not naya anyway kali bino tebigenda tataganya yo music byatataganyiza dda tebigenda but it has already no limba lwadde gundi wadde wakalufulumya banga ki dono limba mbadde nakaluta like 2 weeks back yes ate bino nebijjamu then nebijjamu okitegeera rotation y'endongo okuba nti n'okyala people to ask you about music bakubuuza ku bintu kati bagenda kudda mu kumbuuza sente z'omuzungu wabbye okitegeera already kiba kyonoonye career yange on the other side then on the other side yoba ofuuka famous in which way yes fine nafuuse famous munnange nafuuse famous naye mumanyidde ku ki kubba muzungu definitely okitegeera which is not good omuntu yenna alwana okubaako kyabeera okubaako kyafuuka yandiyagadde atobe nnyo akifuukemu ekyo kyakola ki kyalwanirako okitegeera naye ate bw'okifuuka mu ngeri endala mukwano
okutuuka ate erinnya lyangu okwonooneka naye ate okulizza likomewo it is very hard kinza n'obutadda okitegeera relatives kye boogera ba relatives bange kyenyinza okugamba essaawa eno simanyi like of course bonga abantu baba bamanyi ki kyosobola okukola ki okola nekyotasobola kola bazaala mibiri kitegeera no bazaala mibiri but of course omuntu wabaawo omwana gozenga okuzizza okuva obuto bwe paka waali oba omanyi omwana ono kikyasobola okukola kubanga akaze tekeekwekanye okitegeera era singa mbadde omwana omubi akuziddwa nga ndi mubi singa nakoladde ebikolobero okitegeera but reason being nti kino kyensoose okubaamu oyinza okuba obadde mu silent mode kino kyekyawaawadde no obadde obikolera mu underground definitely kankubuulire akaze tekeekweka kumala bbanga anti era singa kejjayo dda nanti kamaze ne kavaayo but it is not right in a false way it is an accusation against Naya. What do you have to tell your fans? So bafani bange kyenyizo bagamba yonna gye muli nti amawulire gano ffenna tugalabye naye si matuufu you know Naya nwanye okitegeera bana music si mwangu ffenna tukimanyi okutuuka n'ovaayo koba okoze ki oba otobye so Naya abadde tannaba kubutola kakuba kaji okitegeera kitegeeza mbadde nkyaliyo nga nwana okitegeera so okubeera nga bino bivuddeyo ne bivaayo bwe biti banange munsaasire nange byansuseeko byantabuseeko ng'omuntu naye nga kyenyinza bagamba naye wammwe omuyimbi wammwe bwatyo si bwali ezo si ze mbeera zange yes music egumuwandikira no music nina right ampandikira yes okay kati ffe oyagala tukuyambe tutyaffe ng'abamawulire mwenga abamawulire oba abamawulire ne public kyenyinza okubasaba kuyimirira ne Naya okulaba nti tuggusa Naya ayambibwa okuggusa ensonga eno erinnya lye litereere okitegeera ndi mukyala muyimbi njagala omulimu gwange n'okusinga ekirala kyonna so kiruma nnyo okulaba nti ate erinnya lyo liwaawadde mu matu g'abantu mu ngeri etali nnungi so nze kye nandisabye nga nze Banji Naya nsaba mu mikwano gyange abawagizi bange abawuliriza abandaba kuyimirira nange mu mbeera eno manyi abanvuma mugenda sigalawo naye ate n'abantegedde nabo weebali okitegeera omanyi munaye tuli bantu banjawulo so n'abantegedde nabo weebali so nze kyembasaba nga Naya kuyimirira nange tulabe nga tuggusa ensonga eno erinnya lyange litereezebwe ne career yange ebeere nga you know apart from music kikyokola ekirala era nkola business endala ng'omuntu nyina business zange zenzirukanye. Yes. I'm a businesswoman. Businesswoman okola biki? Nina mirimu gye nkola right now saagala ko. Oli mulimi? Kukuzijjayo no siri mulimi. Oli musuubuzi? Yes. Mwasuubulira endibote enfu ey'omuzungu. Omwo. Gwakyogedde. Tunaddamu abadde Naya, Banji Naya muwagire mugere ku music we, shit happens. Kyekisobola okugamba shit happens. People will say nakuzo mu bizibeera na olumu ne bamukwata ayinza okubeezeza aweddeyo oba kiyinza okuba si kituufu nga already bamusetinze nga wagambye ena management people have been bade babikola banayo gamba ne muli omwana omuntu nave n'agamba atunda abayimbi be biki ndowooza one of the example wuno naye alabika yalabako n'agamba wano siita guno omusota nedda sola gukuba ku mutwe gwinza okunukumira ebyo bigambo byo n'agamba kati ate nga ojjukira n'omusota gulode gweswanze kakanange gwe baziyuziza tunaddamu naye nga akugamba eyo app mugende mugikebereko mugende mukebere app bagiyita MySpyUG app sofa tukyali ku website genda ku Google teeka myspyug.com ojja kukuleetera those who need to register kuliko enamba kola okusobola okuregisteringa abaagalako abantu ogenda bugenzi tekusasuza gwe customer tekusasuza kugigendako just go otuuke ku gundi oteekemu initials zo buli kimu kiggwe bagiyita MySpyUG oba oli Kampala oba oli Arua oba oli Gulu it's country wide okitegedde amina Naya tunaddamu naye nga webale kujja webale kukwasaganya kizungu
akasimayiro